Ku ssaawa 3:30 akakiiko kasunsudde akwatidde NRM bendera ku kifo kya ssentebe w'e Kayunga Andrew Muwonge era ng'onazze awerekeddwako abakungu b'ekibiina abadde bakulembeddwamu ssaabakunzi waabwe Rosemary Senninde. Bano oluvudde wano boolekedde ku ssomero lya Namagabi SS mu lukuŋŋaana lw'abamawulire. Wano Senninde wasinzidde n'ategeeza nga bagenda okutebenkeza disitulikiti eno ng'ekibiina kimaze okuwangula akalulu kano. Nga gavumenti teyinza kulemererwa kutuusa services mu bantu ng'omulamwa era nga manifesto yaffe y'NRM bw'egamba ti ku mulundi guno twagala okulaba nga services zituukira ddala mu bantu okubajja mu mbeera ey'obwavu nga tuyita mu programs ez'Operation Wealth Creation nga tuyita mu programs ez'emyoga ne programs endala zonna. Muwonge olukakasiddwa aliko obubaka bwasindikidde bannakayunga ku bizibu ebibaluma. Kayunga tulina ekizibu ky'ettaka nga kino kimenyemenye buli mukulembeze yenna agezaako okujja e Kayunga. N'olwekyo Muwonge gwe mulonze naliko victim w'ettaka wano mu Kayunga. Manyi bulungi ebizibu by'ettaka butya bwe nyiza okubihandolinga. Nga nkozesa bakama bange abansingako okumanya eby'ettaka, manye ekizibu ky'ettaka tugenda kikwatako e Kayunga era kigenda kukoma. Ensonga y'obutakwatagana kw'abakulembeze mu kibiina kya NRM mu disitulikiti nayo Senninde agisimbyeko omulaka ng'ekimu ku byalemesa ekibiina okutuuka ku lyengedde omulundi guli. N'olwekyo e Kayunga ekimu ku kusomoza kwe tubadde nako ze internal bickers abantu okubeera nga balumagana abakulembeze naye kitukoze bulungi ffe ng'ab'ekibiina kya NRM wetuli era tuli mu Kayunga era tugenda kubeera mu Kayunga tugenda kusisira mu Kayunga okutuusa nga tuwangudde akalulu kano. Ku balala abasunsuddwa kubaddeko munnaddipi Anthony Waddimba ne Jamiru Kamoga mutabani w'omugenzi Fefe Kaserubogo eyali mu kifo kino. Bano boogedde ku kiki bazzaako oluvannyuma lw'okukakasibwa akakiiko. Tugenda kukola opening campaigns ku lunaku olwokutaano ekitimbwa era nsuubira bannaddipi bangi nga bakulembeddwamu Pulezidenti Jeno Honorable Norbert Mao. Bannakayunga bulijjo mbakitambuyisi nga mbategeeza naye ssaawa zino eno nga tingenda kutandika campaigninga bulijjo kyenkola tekibadde kya campaign era nga bbiri tutandika campaign zaffe nga naye ekirungi ekiriwo tubabuulira bubuulizi tubategeeza kubajjukiza biki bye tugenda okukola kubanga twali twabibannyonnyola dda. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya atubuulidde we batuuse ku kuteekateeka akalulu k'e Kayunga. Twa mu kusunsulamu nga mulabe nti nno wano wabaddewo okukwasisa amateeka ndowooza olaba nti nno tetubadde na bikungu na luseregende lw'emmotoka n'ebirala bwe bityo. So bacandidates ekimu ku babadde balina okutuukiriza kyekira bakituukiriza abasunsuddwamu tukiraba ekyo. Simanyi waabwe bali kuba tetunatandika campaigns naye nga tubakubiriza nti nno tetunatandika campaigns era tewali kukola nkuŋŋaana oba nakukola bivuga. So obuvunaanyizibwa obwa okukwasisa amateeka of course busigala ne baganda baffe betukola nabo aba police kansubire nti nno ensonga zino.